Estimu eyingiddewo. Shifra's got a phone. Let's congratulate Shifra, guys. Tears of joy. Shifra has got a phone, guys. She's going to be live anytime soon on her own phone. Andy and all Tanzanians and Kenyans who don't know what's going on. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. What is the biggest? God is good, guys. Thanks for playing Shifra. She's got a phone. Tap the screen. Let's tap the screen for her. Wow. iPhone. iPhone 16. Congratulations Shifra Hozambe afunye esimu iPhone agudde mu bintu akabya amaziga ag'essanyu wamu ne family ye bajjajjabe maama we byonna nga bwe nkulazeeko sample katono ngenda kulaga yonna gye byatandikidde bannange Shifra abantu bamwagadde abantu bamulaze omukwano abantu bamusanyukiddeko ya trendinga n'okusinga nannyini luyimba wano nga tuli ku airport nagenze kukima client wange nga yakkiriza mbere ngoba ngende mu kimeno omwana nga kwotadde ne sister we awo nno nga nkyabalambuzaako airport banange muneesige n'abaana bammwe muneesige ne family yammwe bazadde bammwe muneesige bannange mbatambuze ebbeeyi eri wansi ddala emiwendo gya kuteesa buteesa mikwano tojja kubeera ate nga wejjusa weesige jana airport pickup tukyusa ne ssente weeraliikira okujja ne ssente z'omunange ng'olowooza ate muna Uganda batema nnyo ssente biki ssente ozifunanga bw'olina okuzifuna awo twabadde ku airport nga tuli awo ku fountain munnange nambuza omwana bwe tukwata ku mazzi bwe tukola ki omwana anyumirwa nga bw'omanyi tulina okuzanyazanyamu n'abaana wabeera omwana oba olina okuzanya asobola okufuna essanyu nga bwe tulinda mami nno ebbanga teryayise bwe tutyo ne twambuka tugende ate tulabe mami ng'alandinga munnange ne twambukira ddala amadaala ne tugenda ne tuyingira okulaba mami ng'alandinga bannange tukwasa abaana bwe tukwase bazadde bwe tubatwere balabe ennyonyi ng'elandinga ng'ofuluma mu nnyonyi bw'oti babeere nga bakulaba babeereko ne memories ezo nti bannange omugundi bwaffe bwe yakomawo twagenda ne tumukima ne tumulabira ddala ng'ava mu nnyonyi ne tulaba ennyonyi ng'elandinga babasasuza ssente empitirivu nnyo ku masomero mugende ku airport biki ne babatwala ku nnyonyi enfu mukwano wali olabira ddala etokota omwana wo n'agirabako omuganda wo n'agirabako family yo taata wo maama wo mikwano mutwesige jana airport pickup emiwendo giri wansi ddala nga bw'okiwulira keya eri waggulu keya y'amaanyi tubafaako bulungi nnyo obutafuna buzibu bwonna tubalabiriza tubalabirira mwetwesige tutambule n'abaana bammwe family zammwe bamaama bataata bazadde bammwe tubalambuze airport tubalambuze balabe ku nnyonyi bannange bazadde bosobole okubalekera memories munnange n'ekirala tuzuula omwagalwa gwe nayina omwagalwawo nga omubuusabuusa olowooza oli omukume muli bangi akubuzabuza tokyamutegeera munnange twesige tukuzuulire omwagalwawo otegeere ekituufu abantu bangi babeera eyo nga omwagalwawo etamuliiko yamugatika alina abantu abalala naye ng'olowooza oli omukume muli bangi mutwesige namba z'essimu zaffe kwe ziri ku screen tukuzuulire omwagalwawo tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'oku mikolo tukuguliza n'ebintu ne tubideliveringa Shifra olunaku lwa leero agudde mu bintu jjukira nti ya trending ennaku zino zonna ku ma TV ku TikTok ku social media platforms zonna endala olwaleero agudde mu bintu batwalidde afunye omugagga n'amugulira essimu iPhone nga bw'ogirabye atwalidde bazadde be ebintu bajjajjabe gye yakulira emboozi yaabwe Shifra baamukuza batya biki byonna nga bw'owulira ngenda kubeera nga mbikulaga okuva gye bitandikidde paka gye biggweredde babatwalidde obusawo bwa sukaali obulabye obwa kawunga muceere butto n'ebirala byonna nga bw'obirabye kankutwale butereevu ate obeere nga weerabirako omala otwendowooza mu comment section.
Shifla sanyusa akabya n'okukaaba okoze tears of joy asanyuse akaabye Don Chris Skype Omuwat bino byakola bagato byakola bajja shifra ne shifra amanya amatufu enyaki aya omugagga tebifaanana abirina yali mu gaalubindi ayambadde t-shirt ya white y'emikono miwanvu mulaba essanyu ejjajja lwatusazewo okuba nti Sanyuka TV atujjaawo ne Don Chris egy'okubalambulako tubabuuze omulabaawo ye Don Chris omuwata omugagga omulaba oyo ali mu white sky pins ya So everybody who doesn't understand what's going on, Shifra is having a TV interview. There is a TV interview from Uganda, and right now we are at her grandmother's house. So that's all that's going on right now. okay. Yeah. So they're just asking you to. No, they're just, because right now she's like a celebrity. So they went to her house where she grew up. So maybe they're just asking her about her life and just to see her family and all that. Nothing much, really. Oh, okay. Thank you. You're welcome, guys. Share the live. Tell your friends that Shifra is having a TV interview. It's Sanyuka TV. It's a TV in Uganda. And she's going to be live on Sanyuka TV today. saa 2:30 tugenda bya ne tuli ku live tuli ku Okay. They say that you can go live at 8:30 p.m. Ugandan time on Sanyuka TV. She's going to be live. Yeah, she's going to be alive. Okay. Yeah, so you can share it to all your Kenyan and Tanzanian friends, and that's what's going on, really. They're just giving her an interview, that's all. Ebigambo byali tebivaayo bulungi munansonyiwa naye nga oluvannyuma lwa interview bagenze mu mmotoka ne bakima ebintu omugagga bye yabaleetedde Don Chris era yeeyamye okusigala nga ayamba Shifra ng'amutwala nga sisita we era mbwagala nnyo okuyamba abantu b'omu ghetto. Embeera Shifra gye baakwatira mu vidiyo ya training eya Hozambe ye yasikiriza omugagga oyo okubeera ng'avaayo ate nga ayamba Shifra amufunidde essimu ogenda kubeera nga bino biraba ebintu bye bawadde family ye bajjajja be bazadde be byonna ogenda kubeera nga ate obyerabirako mu maaso awo. Nebaza buli akyekumidde ku channel yange nsiima nnyo nsiimira ddala. Hey guys. Banange, you guys, I'm so happy. Akabye n'okukaaba anti Don Chris ayingiddewo ate tusimbula tutwala bintu tutwala wa mami tumutwale Wow, thank you guys. Thank you for gifting Shifra.
Governor S, yes, she has to shine. She needs her flowers. Let's give her her flowers. Hey, Governor S, one shower. Mazima. Ustegera. Bana Uganda ntunda ebombo n'olweza. Abantu bagala kula shifra. Say hi. Kaba sirialiko. Tinyabo. Show us Shifura, we don't want to see the interview. Show us Shifura, we don't want to see the interview. We see the interview on YouTube. We want to see Shifura. Somebody told me that Kenya. Nagamba batugamba okusirika basadde kuno ne batugamba tunyonyole banna Kenya n'Abatanzania abalika batategeera kigenda maaso. So that's why we are talking. Bagambe msayalingera live n'abalala bajje balabe live, tap the screen. Bagambe Shifra Ali online. Shifra ali kukaba tears of joy. It's a TV station. Right now they are at grandparents' house. Just she's crying tears of joy. banange muyita abantu share live balabe ebyamagero so batontegeera olina okuntegeera mbitiibwa Mommy did. We are just translating for the Kenyans and Tanzanians who are here. Shifra's got a phone. Let's congratulate Shifra, guys. Tears of joy. Shifra has got a phone, guys. She's going to be live anytime soon on her own phone. Andy and all Tanzanians and Kenyans who don't know what's going on. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. What is the biggest? God is good, guys. Thanks for Shifra. She's got a phone. Tap the screen. Let's tap the screen for her. Wow. iPhone 16. Bannange abantu muyinza okugamba nti yeekoza naye tugwe ekintu okutuukako nga tokisuubira okitegeera byomu n'omukisa gwe kikyangu right now laba Sufura essanyu lyaliko
Bambi. Ozombi Bambi. Bambi kinyawo kyokka bakisanga nga kirya ffene kikkirira. Guys, let's stop the screen. Let's share the live. People ne ozambe munonyeko. Bambi. Let's give Shifra her flowers, guys. Tap the live, tap the live. Follow her, follow the live, share the live. Malaika. Mila. Musota. Omwana mugambye nti atereza gwe. Abalubadde kisibali. Kifula. Kifula n'eleesa obuzibu. Kyokka kyana kito okitegeera gavana. Dala kyana kito. People in Kenya would like to understand English, please. Right now, she's having a TV interview. They've come to visit her parents and her grandparents. So she can't speak to you guys, but when she finishes the interview, definitely she'll be live, because right now she got a phone, iPhone 16, and she's going to be live anytime soon to talk to you guys. Let's tap the screen, guys. Let's tap the screen, follow the live, and share. iPhone 16. Tonna kyekiri oba iPhone ki as long as she got an iPhone. Mukitegedde. Awo tetulemera awo. iPhone 20. Okitegeera si baavu, bo si baavu bambi. Ensoli yagwammwe. Ngenda kutandikira kwekwatayo muselefi. Loni alese abadde muzukulu esimu bagiyita iPhone. Agenda kukubanga ebifaananyi.
Hanga sito hango mwana mama yakwera tatu mnyambabazi nitukusiye matipeni hatukugarukira nitukusiye habo mwana shifu ekiro cyake ukini kiro cyakana urana leta abantu bono mukaye itumunu mukama tongera no kusima habo abantu bandi bona baya ile yo kubandi bagonzangana nawo ngobakwe kwagalana ganana sirite yanaye mukama tukwebaza ubwo twakate feba ani boyagadde boti nola bisa kitiba kino mumasoka g'abantu bano mukama tongera okwebaza kitata katonda yongera obugabirize eri abantu bo bano mukama bongera okufuna ebingi okusinga ku bino bye bafu mwana munyolo funa emikwano okusinga gino mutolo munyolo yashifula mukama yongera okujiwa ng'omuyingo okuva ensi n'ensi mu mawanga alinyonyonya ziyite bugaali mukama tukusaba mutolo banyolo katonda kyongera okuyinka mu maka muno n'abaana abali ebweru n'abaana abaliridda wabona n'abazzukulu abadda bongere okuleeta omukisa ogusinga kugulu mu linnya lya yesu kristo omwana katonda omulamu tusabye tugamba nti Amina. Wadde Sara ku ssimu y'amaanyi nakati tulina omugagga aliko esala y'omusumba omuweereza katonda nanyini wa Skype Giteekemu kampani ye nanyini Skype balabaza katonda omwami gwe bayita Doni Sky olw'okutwagala mu maka muno mukama n'atuleetera ebirungi byetutali badde tufuna mukama twongera okusaba yongera okumugabirira mu bwagazi bwe nga bw'ayagala ate bingi by'owadde abalala yongera okumuyigira ng'omuyiika okusinga ku balala mukama abe n'omukwano okushifula omwana waffe alyongera okuba n'omukwano omulala ewabweru n'ewalala mukama shifula yongera okumusitula ng'omwana tamukwate ku mukono ng'omwana okuva eri gwe katonda gw'obo babuulirira mwoyo mutukuvu ng'abatuulamu ayongera okubagabirira mwoyo w'amagezi ava eri gwe katonda yongera okubabuulirira mukama n'okubawa kyonna kye bali badde balowooza mu ndowooza lyabwe kukola kigende mu maaso mukama tukwebaza olw'olunaku lwaliro tukwebaza olw'omwami Doni webale yesu webale mukama abasomaji okufuna essala bweti nga bagikusabira Pastor Rosa alikuwa nayo ndio yangu Erikwana abobuwala abalina talent oyinza kuba waliwo bakati bazikozese bulungi talent zange ate bakole nnyo bezuule kuba okwezula kiri awo katonda okutuula obutunuzibwa n'amola amaaso tekyamuula eri abamwagala bobi boyita bakola ki bamwagala kati n'oyo ng'alina talent inoonye ng'egyo byetamu abantu bajja njagala nnyo fonga okumya wano okutuleeteranyabo oba tugenda kusigala ng'okolongera ku shifula yakusigala mukolonga kokola ekikyusinga omwana kyasibiye ng'omwana yes ayinza kuba nga sisita wange ekirala mbeera vidiyo mwe yali yamulakato ensazamu byonna nenga kansooka entereezo jajja omugagga Doni Kulisi Skypins Congratulations Shifla, congratulations once again Shifla. Ettutumu lye alikozesezza bulungi munnange era osabanga nnyo katonda n'akututumula mu bulungi wabula si mu bubi kututumulira mbutambi kututumulira mu kuvuma bantu kututumulira kolaki n'ebirala binyo kututumula nga kigenda kusanyusa bazadde bo wabula butabaswaza buswaza nga tebasobola kuswala kuva mu kamera
wabula ate nga balina kubeera basanyufu olw'okubeera nti kamera zibatunuddemu lwa bulungi. Congratulations Shifra, naye nga neebaza abo bonna abalabye vidiyo yange to the end n'olabula nga tobuskipinze mukwano. Ndi musiimu, nsaba Katonda akuwe ky'osinga okwagala. Neneyongera okujjukiza nti tukola airport pickup, services zaffe ziri wansi ddala ate nga tukyusa ne ssente emikono timweraliikire okujja ne ssente zammwe nti bajja batema ate bw'okyusiza ku airport kiba kikaba batemera ddala. So mutwesige tubakyusize ssente zammwe eza buli currency, mikwano temujja kubeera ate nga mwejjusa munnange ate nga n'ekirala jangu mu inbox twogere comment section temala mukwano. Twetaaga okumanya kilometers meka z'otambula ewaka oba okugenda kuva ku airport paka waka. Twetaaga okumanya olina abantu bameka. So mu comment section mikwano tekimala, mujje mu inbox twogere, tusobola okwekubira amasimu, tusobola okurecordinga ekitasoboka mu comment section. Mujje mu inbox twogerere ddala tugguse ensonga, tutambulire ddala ku bbeeyi ensamusamu ng'oli seefu, ng'oli bulungi nnyo, nga totambulidde mu taxi oba mu bbaasi nga bakunyigiriza vaayo ate onaayitewo, vaayo naayitewo. Munnange otuukire ddala bulungi waka, obeere ng'ennyonyi yakubye waka oyedda ate ogende ne mu taxi mu bbaasi ekube baddiya. Mujje tutambule ffenna ng'oli comfortable ku miwendo egya wansi ddala ate nga otambudde bulungi, ebbeeyi eri affordable ate nga tuteesa. Munnange n'ekirala tukola surprise ne delivery, tusiba ebimuli bya ssente, tusiba n'ebiro by'oku mikolo, tukuguliza n'ebintu ne tubidelivaringa. Munnange tukuzuulira omwagalwa tobeerayo ne weeraliikirira ne weebuuza omwagalwa yakukyawadde atakuliiko. Mubaleka e Uganda ne babeera nga babavaako dda okuva lw'osimbudde ekigere n'okijjawo n'ogenda n'akwesonyiwa n'awasa omukazi omulala azadde, oli omukazi watu oweereza ssente, oli mulaavu kuli bubi kumba akulimbalimba takulinako. Mujje enamba yaffe kweli ku screen tu inboxinge tukuzuulire omwagalwawo ate otegeere ekituufu. Bannange love y'omwenyuma, love nga teri one sided nga mwena mweyagala ebituufu ebyaddala ebiriyo enyuma. Muve banne mu love y'okwegoba obwegobi nga love ogirimu wekka. Badiya buli omu asana n'asanyuka kukko. Love is beautiful ng'olina omuntu akwagala ng'ate naawe omwagala. Channel Media kwokyali, subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obenga notified renteka video empya. Thank you.